TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Yes. Second order Nkukuba ngakana gundi akayingira express ngabali kagenda mu Nsonga express bagikoba nono omulenzo ekiwanuka yeita wa kitalo yeito baja baba kutenga jajjawo batamutte and certain bad things are inheritable. Akupira abalamuzi amasibe n'abajoga yakwata certificate of title ya bamutwogo kati agamba mu itezinira law everybody should be subjected gwe leta abaana bo leta omukazi w'omulenzi gwe bajja kubetentanga jajjawo bajja kukubanga jajjawo ate yanereegamu oyo omulenzi yanereegamu oyo omulenzi kiwonoka yanereegamu kiryowa akubira abalamuzi amasimu ng'abakanga mu misango muyina njamukuba n'obwatone jeno abufiira yatone jeno kati let him confront me he must lie on an envelope takutwale mu kooti tasobola mukubane empale nenyemujjamu kutegeera bo bakozesa ne bakusuula kati nono nakana akalenzi akatulegerako basimanyi mugende babagemerwa mpaka bagendako kozesa bakasuula abantu bakafeti bajja kufetanga jajjawo oba lwakite bayiga nti Wakayima yagamba nti banne sijja kuyingira wampologoma abayingira mbalaba naye nga abafuluma sibalaba with this record nti whoever is used is dumped. Whoever is used is dumped. Why don't you learn? However committed you are. A system, I can understand the system. I can understand a man. Women must understand men. Why is he taking him time not to marry, to get married? In a system unjimanyi. Nnyo. Toyinza kumpa mulimu n'enkukola. No. Lwaki? Anti bamanyi okujoga. Bajja kunya ku mutuba kunyoleko bakanyuga ebweru. Nomala kunyako ne bakunyalako nga bakanyuga ebweru. This arrogant man, an old man who would be removing pampers from her grandchildren. Why are you here? An old man like you wouldn't be quarreling now. I see. You would be looking after your grandchildren. Why are you clinging in the Prime Minister's office with your age? But he's serving in the government of an aged man. Zamani. Museveni is also an aged man. Kwa Kiswahili tunasema zamani. Hiyo zamani kabisa. Kati radio za Museveni zili ono yazitwala atamanyiddwa. Ono amanyiddwa. Yewa nutacha kwati wangali. Tujja mulaba konga tapa mu kiiko ng'ejjoogo lyonna limuweddemu ng'obujosi bwe bwonna takyajoga bantu. Waliwo ekiseera lwajja okutuuka ngu takyasobola kujoga bantu nga balyoke bamujimbe. Ejjoogo lyonna nga limuweddemu ng'abantu beekalakaasa mu kibuga. Naye ani afollowing ebintu bamusaba mumutuwe ekibuga kikaayi olaba adduka olabe gwe baddusizamu helikopita ng'adduka ng'obujosi bugenda bumufuluma mu nyuma through the buttocks. Have you ever seen Muslims attacking this Poko joint? No. Which are near? This shows the tolerance of Ugandans. It's just a 1 minute walk. Yes. From the mosque if to the a Poko person is targeting a pork, it would start in one day. I see. Ekyo si kituufu nedda bamafiya balumbye ebbasi kutunda buuma kamba kuba obutambi ebyenda bibeewanika emitima dududu